high court nga muisange criminal ne gamuka kandi walina okubeera bwe bayita ba assessors abantu ba bulijjo balona ya wale wayiga byakikana era wayiga kali balona ya abantu babiri nga tebibakwatako talina Luganda wadde kakwate ku musango ogwo najja n'atuula wali babiri ne bawuliza omusango kuba gye gutandikira paka gye gukoma era omulamuzi nga tannasalawo enteeka ligamba wako ndakyekubira ng'omulamuzi tannaba kusalawo alina osooka naawe omwaganya bano ba assessors abantu ba bulijjo nabo gamba nga bwe tuwulidde tugamba ki tubirabe tutya newakubadde nti ate teeka obuzibu obuliwo bugamba omulamuzi waddembe obutakkanya ne bano aba bulijjo ba assessors naye bw'aba takkanyiza nabo etteeka ligamba alina okuwa ensonga omuntu wa bulijjo atuuliza yenna kasaba nga talina ng'empisa ze tezikontanyizibwa asobola okulondebwa okubeera ki era bakyusibwa siga nti wali abantu nti omulimu gwabwe gwakubeera baseesa enteeka ligamba balina okukyusibwa ki kyusibwa kibamu eri akatikkiro ettafaali ekisinza ku mateeka agalambika aba assessors ne ba witness kooti ebayambako mu mbeera zaabwe mutambula ekifaananyi ekyokubiri kyeyagala okusikirayo medde kyekya emisango gy'abakozi nayo gyagibwa mu kooti zino eza bulijjo kubanga giramulwa nnyo ng'ovudde ku tteeka nti employment act n'ekitunirayo kye bayita principles of equity nti obwenkanya n'obwesimbu mu mpangala z'abantu era gyafunibwa kooti eyeyawulidde bayita industrial court era naye agikulira aweebwa ekitiibwa kirala abeera chief judge era naye bwagituulako alina otuula n'abalala abantu ba bulijjo etwako abalamuzi babiri n'abantu ba bulijjo ne bakola pano okulamula ensonga ezeekuusa ku bakozi ate nga tezinaba kutuuka era zinakubeera bano ba labor officers gye zitambulira era kugezaako kusikira muwaganya nti si buli nsonga eyandibadde yeekuusa ku kiramuzi nti eba yagenda wamulamuzi asalewo nga yekka wabula n'abalala bagamba ki abantu bawuliza nga bali mu kibiina Hon Kayemba sabanya abantu bakufa nga bawuliza CBS sabanya berenge n'akakalaamu n'obupapula onootinge omanyi ensonga kubanga ayinza obutafuna kuddamu wakati eno parliament amateeka Honorable Nkunyingi agatuwadde bwereere abantu baamene kimanyi kino kifunye parliament mukoze eki akwesiba ku mateeka badegamba nti waliwo enkola enambula okufunga parliament betambula nti parliament waliwo obukwakulizo nti for example weba budget government ejja ne policy statement yayo fenga opposition buli nsonga yonna tuba tugiryako alternative oba okwanukula n'okutongamya era ebiseera ebisinga emyaganya mingi tuwaguza bw'otunula reports ezikolebwa mu committees ez'enjawulo zetulako kosase tugobaganyiza for example twakola report ku kitongole ky'eggaali y'omukka Uganda Railway wetwogerera bonna abalimu bagobe bajjo twazula ebigaali ebikadde ebyagulibwa ku sente ku bumbi n'obuwumbi ababasi oluvannyuma twesanze tugeze omalako omwaka guno nga bonna bakola ki bafulumizibwa tukoze report ku nsonga nyingi ku y'ennyonyi tukyaliza space mu parliament kugitempolinga tubakunonyeza kuyunula tunonyeza ku bitongole ebingi nga kosase era ndowooza Munnayuganda yabadde afuloga kino kya parliament nti eringa open court na buli muntu aba agoberera namwe bannamawulire mubeerayo buli lunaku kati ebisinga ebibadde bigenda mu maaso olwomwe babiraba naye ate waliwo eyo formal approach ogamba nti tubadde kweyo emirundi mingi for example ng'okusiba abantu nagalaale nekiwamba abantu twekyanze ne twekalakasa okuba mu parliament omanyi mu dynamics z'ebyobufuzi wa opposition zetubali tulaga mbulambulukufu neweeru mu bantu ba bulijjo tubadde basaale okubawo okuweereza nze mbadde minisita w'ekisiikirizo w'amawanga amalala nga Hon Kayemba bayogedde twagenda paka Dubai okutaasa bannayuganda enkumi n'enkumi nga basibiddwe nga gavumenti efuuse kyesirikidde wakati w'olutalo n'okuba nti lw'okuba tunyigiza gavumenti okujjayo eddoboozi n'okutaasa abo bannayuganda nesiki ekyokka tuyimiriddewo ne bannayuganda munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga abadde abangi abasibiddwa mu makomera pressure bannayuganda kwe beegasse naffe kwe tutambulira okulaba nti wanu tudimandinga obwenkanya tudimandinga obwesimbu tudimandinga enkola etambula ku nfuga ey'amateeka demokrasiya amaloboozi go ate tetukola assessment twanyuse wabula ate tukyagenda mu maaso lwetaba lwetukola ki lwetulimu so naye nga bodda munda mu parliament nga yo parliament buli waliwo buli azamanya n'okunyigirizibwa tetukkaanya
era buli wali enkola yonna eyawukana ku bulungi wa bannayuganda tetukkaanya. That's why Kayemba kwanda example ezanguwe ez'okumpi nga twayimirawo ku mwanyi nga ffenna naddala opposition okusingira ddala national unity platform nze mwenva NUP era njala kutegeeza nti ffe chaini yaffe ey'obuweereza tweyamba kuba nti amalogozi g'abantu ebinyiga abantu betukola ki byetusoosowaza era gwe mulama ko tutambulira palamenti nga eyawukanye ku nsonga z'abantu awo tetukkaanya ffe tuyimira ku side eriko ki eriko abantu kyegambye nti si orders usual tugenda kurespondinga na byabali byokka wabula ne mu field tuli mu operation era buli omu waali president waffe abadde akyogera lunywe ti buli omu waali erabenga Kyagulanyi kati ate ffe nadanga NUP ate tubadde tukyali ku mulamu ogamba nti Uganda one eri muwambe buli munnansi yenna alina okumanya nti eddimu lino limukwatako era tukyamobilizinga bannayuganda mu advocacy ne mobilization okutegeeza bannayuganda nti buli omu bw'ataaveeyo kusitula ddoboozi era buli omu agenda kukomba kukunyigirizibwa tuwakanya okunyigirizibwa kwa bannayuganda munda n'ebweru w'eggwanga so oluusi nga tukozesa approach eya parliament buli mulamwa gw'abaleese nga olaba tubadde tubanja bannayuganda abaakwatibwa ku front eza parliament nene mu conventional style ne mu nkola ya bulijjo kati nga ennaku ezo twalumbye CMI kuta ngo tubanja babaseeka so tetujja kugamba nti nsonga nti bino si bya bufuzi wabula rights ne eddembe ly'abannayuganda nti wali tukyogerako mu parliament tubabanja ne tufuluma n'ebweru wa parliament ne tukulembera ki olutabaalo era eventually wagenda okwesanga nga Amiru bamutadde n'abaana be tukyabanja tukozesa approach eya court awetaaga court okulwanirira bannayuganda bwe tuyakati nga minister yaffe ya justice lwakuba nti kyannaku nti minisita waffe w'ekisiikirize ow'amateeka Honorable Shabim Balende akyali mulwadde naye tumusabira okusuuka so tukozesa n'approach y'okulwana olutabaalo olwa court okulaba nga tutaasa bannayuganda so maybe ekifaananyi ekigazi kiri nti tetulwanira munda bokka n'ebweru wa parliament kuba nayo wali ekivandulo wawe ekivandulo kyama weesanga nga wawe ensonga ezikukusibwa kuba munnayuganda ali eweeru ajja tugamba nti ensonga ezimu badde baziyisaawo ne bazibba naye bazibbira maanyi ate bwe tulaba wali bakukusa nga tukomawo mbantu baki babulijjo ebadde sitalo yaffe gyobulaba nayo twagenda mu kooti nga akaluka akaggwa ne tulaba nga kooti erimu okukyanga twakomawo muki mu bantu kyensobola okufundikira nakyo kubagamba bannayuganda nti lwotaba tulwana ffenna n'abantu ampolisi eddakiika zizizire 17 ezakati kusaba bitunda parliament nibogedde bintu bingi abigaziya ntufundide n'okusoma amateeka nja kwebaza Hon Muwanda Nkunyingi bebale ddala kusomesa abantu babendo Honorable Kibedi akugambye kasobadde badajja Medi kendera bidde abantu kebayinza okubuukawo agenze kulayisa ba ER agambye ngenze ndabira Nkunyingi ngenze kati ndabira mbadde wampisa okujja ku radio ngo NRM ngenze kubeerawo nga batikkira ba ER medical budget kayabete kakulu nnyo mwena we wayala ngoyogedde ku tuli ku radio ya Buganda ennono okimayire ennono customs ndo za kalike ennono zikola amateeka okusiza ku mateeka agaffe ennono n'empisa n'obuwangwa buteke kasaba tebukolana na semateeka bukola amateeka era bagati ekyo kyo esigalayo nga bweri buwangwa n'ennono si bayiro njiga buyizi ate bakuyigiriza bangiza bya kikadde twalampola ya kikadde machua kuba bugati ennono awo boli kunze Bulange Mengo ennono za mukita mutyeyo mateeka kimbadde embuuza Muwanda Nkunyingi yedira ki mamba mwanyi kabera na mubiru eteka ligamba otomoto kwa n'ebufumbo kituufu si eteke kayimboodira nedda pologoma munono towasa sikwatayo ewani mwanyi kweberani banalwadda banasozi nalwadda ekyo madenjalo ntekekiza nkolabo nga musomesa wange ekyo muyita yennono ayitusa customary law kyo ebintu bakitaba kisozi kati ennono zikola amateeka nti bwe baba omulamuzi waba atunula ensonga yonna etteeka limu omwaganya
okulifalinga ku nnono okwesigamu ku nnono era bwe zibanga zirambisa ensonga gundi alina gitwalanga bweri nsereko yazali mu Nakamate nsereko yazadde omwana mu Nakamate omulamuzi kakati ate ennono of course ennono bwe bagamba nti omuntu gw'olinako oluganda ate oluganda otwala oluganda lw'amateeka oluganda lw'amateeka lulaga enkwatagana y'abantu sigwe nga bw'oluvunula Tuliza gera gamba wabira muno nti yalidde mamba n'omutwala mu kkooti amateeka gawo mubiru yalidde mamba omutuliza muwabira balina obujulizi ne video oli ku lusaniya lw'emmamba mubiru sikutwala mu kkooti ali ate awo oli kaditi onuuma sikutwala mu kkooti ku nsonga kati kuba amateeka gaffe eyo teyafulibwa musango naye mu kulungamya ensonga ezimu katugambe nti weebuuza balonda batya omukulu w'ekika kati gamba nti for example kati babantu badde bawakana for example nti omukulu w'olujja w'ekika balondebwa batya oli naleeta obukwakulizo oba nakulaga ennono nga bwerambika omulamuzi alina twala ekyo kasi katugambe nti badde bakana nti ani yandibadde omukulu w'olujja nebaga nti oba ani yandibadde akulira ki kati nkuwa example nti bwebanga ennono erambika nga bwekikolebwa ne bweba mugenze mu kkooti banya kirambika nga bwekikola ki nga bwe kiri kkooti eri abazungu erina bwejja mu kkooti yaffe yeeno yaffe yakisekwaka eyitibwa ey'abazungu teyandibadde y'abazungu ffe twalina okukaina nga twagala watutiibwa mukadde wange tejja tuli mutumba yali mu layini y'abekkobe ye mukadde waffe mutaka namwange kati singa waliwo abawakanya singa bakanya mu kkooti eri y'abazungu kkooti erina kugoberera obulombolombo nga bwe bulambika semateeka ebaawo muwaganya togenda bisoma mu tteeka lyonna eri tebiriyo bijja muki mu nnono era balina ebaawo omuwaganya era olina leeta abakulu abalina obumanyirivu ku nnono obuwangwa okulambika kkooti nga bwe kirina okukolebwa era lwaki ono yakola ki balina kugoberera ekyo kati ne ku nsonga endala ezekuusa kati ensonga zonna nga osobola ozijjamu omulamu awo kyekimu naye obanga obadde ogoberera Luganda nti banoonyanyi tulina kyetuyita enkwatagana mu famire kati kooti kati gabe famire kooti bweba etudde ng'enoonya Oluganda era esobola okugoberera ekika n'ogera n'oganze ne muganda wolo naye ng'ebika byawukana era banoonyeza kusinza ku buwangwa bo tebagera kirambika kirambika kati ebyo byonna bigobererwa era kyetuyita customary law nti mu mateeka gaffe kola kimu eri kyobona bane bishudda ku kya ddiini kati etteeka tulina katenga empasa y'abasiraamu tulina gye bayita marriage and divorce of Muhammadan's Act lyeteeka eryambika abasiraamu noligamba bugambi nti abasiraamu banaawasa n'okufumbirwa ng'amateeka g'obusiraamu gakola ki bwe gagamba kati ate ewaffe eddiini etugamba bakazi bana kyoloozeemu naye tugamba gamba oteza kugamba ono namba 2 nti omusajja yageze mubwenzi nabasa omukazi omulala bana si kyekyo alhamdulillah kakati bwebanga empasa yeeyo omanyine ebintu byokwasa nabyo bizibu obeteeka tusoma amateeka yaga nti omusajja waba mukatuliki ng'alaba nti bagera muvunaana bwenzi kyakola asiramuka oba naga mpasiza mu kalija omanyi mu mpasa ya kalija ey'obuwangwa tekulimu namba y'abakyala mwafunyika paasi Bishop Jumba awulira atya nga kati bwe bakugatta mu kkanisa bwe pa omukatuliki kyakiriza kuwasabwa ekyalumula ng'oli akyali mulonda yafa empasa tulina emirundi esatu ezebatagatta kakati bwalaba bayinza omukwatira yeeyo kati neva musalama nafuka Gaddafi asiramuka kubanga ekimu ekikirizibwa nawasa buwangwa mama Fina namutikira kakati empasa y'obuwangwa nga gyogere y'amafire teriiyo empasa eriyo gye bayita customary eba kusira ku nnono eza Buganda oga nti omukazi nti okwanjula enkola emanyikiddwa si ng'enzikiriza wabula enkola emanyikiddwa mu kuwasa tulina kye tuyita customary marriages kati ezo nazo zibaayo naye okujjayo ekifaananyi nti oba otunulira nti abafu bagattibwa kati nga abagattibwa mu customary kuba kikkirizibwa
n'empandisa yazo weeri kati ngomanya oyakuzula oba obufumbo gye buli era onakudya kuno n'ogamba nti wano mu Buganda wabawo omutwalo baguwaddeyo kati koti erina okugoberera bakuwa omutwalo tewawayo omutwalo ewaataata kati bwogenda bwe bahingira naye olina okugenda kuhingira kwakolebwa mbulamu togera